omwaka ogujja we tutakuyita Saalongo. Wallahi. Kitwala. SB4 emala emyezi 2 nga sinna kuyita Saalongo mala busawo. Mala busawo mulete ababunsumika bafawunda b'ekibiina emyaka gye bwe obanga to omwaka gujja no tuka January nga toli Saalongo mala busawo. Naye erinnya eryo waliwo n'abatalo dimpite ejo tuvugira Katonda Saalongo. Bafamba fawunda nsani dokuba Saalongo. Amazima ga Katonda kati enfunda ezo ate nkirotedde Dubai tebeza omuntu wona abeera mazaalibwa ago oli musanyu weeyagala onyumirwa. Nota Saalongo. Kati makulengera wetu. Kati mpita Saalongo. Tuli ku lyato. Kati mpita SB4. Kati omukyala nga neddo SB4 Saalongo. Okuba n'olwayo gwe Saalongo. Tuddemu kati program kati oyina kozesa sinze SB4 kozesa Saalongo SB4. Saalongo sebunya SB4 science okulaba wano lwayo. Saalongo bayina ku hannaye. Bayina neeyisa enjawulo. Mukwano Maama Fiina oli otya? Ogamba otya omulaguzi wa kuno alagula ebintu ne bituukirira? Omuyimbi yayimba akayimba n'agamba nti afadhali katono naye nga kansonga. Too much of anything is always bad. Bw'obaako ky'okola kikole nga kya kipimo tokyanamya. Bw'okikola okwanama kiyinza okwonooneka ne kiyiika. Omukyala bw'aba asiika emmere talina ggiwa muliro mungi kubanga bw'agiwa omuliro ogususse ennyo eyinza okusirira n'entamu n'ebotoka entobo. Bw'oba opika tube y'eggaali gipike ng'okimanyi nti tube eno gyendi mu kupika eyina ekigero ky'omukka oguyina ogigendamu. Naye singa nnaasukka ku kigero ky'omukka oguyina ogigendamu eyinza okwabika. Kakati naye mu kwagala okukakasa ensi nti oli mulaguzi nnyo era oli musawo mutuufu omupiira wayabizzamu abiri. Bwe wavaayo n'ogamba SB4 media nti SB4 obutasukka mwaka guno oba ogujja nga gutandika ogenda kuzaala abalongo. Ogenda kuba oyitibwa Saalongo. Nkuwadde obweza omwaka guno nga gugwako oba ogujja nga gutandika ogenda kubeera Saalongo. Wayonoonye byonoonye wadde nga gwabadde olaga nti oyagala kulaga nsi bw'oli omusawo omulaguzi omutuufu oba osanga singa wabyogeredde ku mirembe giri walijjewo obubonero ate era kizibu. Kubanga n'emirembe giri egy'emyaka gy'ataano egy'enkaaga ejaana twayinako abantu abakulu ku kyalo abakugu abatunuulira omukyala alyenda n'agamba nti olubuto lw'olina lwa balongo ebyo ebigere ebikuzimbiridde ago amatama agakwengeredde kino ekikoze bwe kiti nti waliwo abantu abali basoma obubonero ne bamanya nti oba muli mwenda 2 oba muli mwenda 1 naye ku mulembe guno oguliko sikaani ojjolaga ensi nti gundi agenda kuzaala balongo ng'abuzayo weeks 2 mukazi waazaale. Ojjogamba omuntu ng'alagula nti nkuwadde obwezi ogenda kufuuka Saalongo nga mukyala waabulako weeks 2 azaale. Ku mulembe guno oguliko sikaani oba osanga kale kyali zitoyemu wadde ng'era twali kikubyemu ebituli tekyali zitoye ku lwa tekinologiya eyajja. Singa walagula ng'olubuto lwa mwezi gumu. Singa walagulanga omugwa 2 oba mugwokusatu ng'olubuto lwakagwamu twaligaye yalulaba ati kuba bali tebannagera musika yalulaba ati bannange Maama Fiina mukugu naye olubuto olukuze kuguna omulembe nga n'olubuto olw'omwezi ogumu abasawo basobola okulwekebejja ne bamanya oba abaana 2 oba ali omu kuguna omulembe Maama Fiina wanswazizza nnyo Maama Fiina. Waliwo wootuuka n'obeera mu comfort zone olaba omuyimbi nga Jose Chameleone takyayina gwayina kukakasa nti amanyi okuyimba kubanga byonna bikoze tukkiriza era ne bwasirika tewali amubanja kapya. Maama Fiina emyaka egisoba mu 2 gy'omaze mu busawo ng'olina ettutumu ng'oli w'amaanyi ng'oli muganzi kabonero akaaliraze nti oli musawo mutuufu kubanga ettutumu eryo tewalijja mu kusuubula tewalijja mu kuyimba tewalijja mu kuzina kimansulo tewalijja mu kweyogeza wabula walijja mu busawo. Kaakati ani gw'oyagala okukakasa after 25 years nti oli musawo mutuufu? Nze bulijjo mmanyi Maama Fiina oli musawo mutuufu nga sikubuusabuusa ng'era mmanyi nti gwe wa specializinga mu by'okugaba omukisa kubanza omusawo omuganda oba omusawo w'ekinnansi bw'abeera mugagga naŋŋamba nti ngaba omukisa oyo mmanyirawo nti mutuufu nti omukisa asooka gugezesereza mu bizinensi ze
bwe zimala okukwatayo n'alyoka alangirira nti nina eddagala erigaba obugagga naye omusawo w'ekinnansi zinkuunye, omusawo w'ekinnansi akubye ebiraka, omusawo w'ekinnansi asiwusa ebitogi by'ekkanzu, oyo talina ngeri yonna gy'asobola kuŋŋamba nti agaba obugagga oba agaba omukisa oguleeta obugagga, kubanga ye kennyini mwavu. Y'ensonga lwaki nze nali nkukkiririzamu naye ntandise okubuusabuusa obaatisa nga ggwe omusawo w'ekinnansi era agamba nti akulira abasawo b'ekinnansi, okuvayo n'okola sitanti eyo erabwako. Kabonero akalaga nti abasawo b'ekinnansi muli baffere. Kabonero akalaga nti eby'omusiru omugezi yalya. Waalingayo omusawo eyo ebbalaatira. Omusawo oli ng'asooka n'akutunuulira gwazze okunona obuyambi buwe oba gwazze okunoonya obujjanjabi n'akulaba. Oli kawala kata akalungi. Oba otandika okunnyonnyola ekikuleese anti jjajja omwami wange akomaawo. Nze abakulu bakinda zedda kubanga omubbiddeko katono ate amanyi ebizibu by'abawala nti babeera basajja komaawo. Nze abakulu babadde bakinda zedda wano. Kakati n'ovaayo ng'oli mu mativu bwe batyo bwe bafera abantu. Kakati naye maama Fiina okusooka okukimanyaako nti mukyala wa SB4 ali lubuto lwa Balongo. Bwe nojja otukakase nti owadde SB4 bweza agenda kufuuka Ssaalongo, tobadde na njawulo na basawo bano batunuulira muntu n'amanya nti abavubuka abato ki ekisinga obbatawaanya. Byanfuna emirimu giganye jjajja era oba otandika jjajja okuva lwe bangoba ku mulimu komaawo. Nze obadde tonnajja wano ng'abakulu bakinda zedda nti waliwo omuzzukulu agenda okujja ng'emirimu gye gyagootaana. Ye bw'ojja ng'oli mukazi mukulu otandise okuttuulula oba otandika jjajja bazee wange komaawo nze abakulu bakindaze. Wano baŋŋambye dda nti alina akawala akato akamututta obwongo akamuzzaamu omusaayi akakyali mu supu. Akulaba ggwe muzzukulu okalattuse kyokka nga yakukalattudde akuzaddemu abaana. Essente temukyazirabako ewaka bw'azikola bw'atwalira malaaya naye ŋŋenda kukuwedda. Omusawo akola bannange tanninze na kubyogera naye ng'akusomye bwongo. Asinzidde ku myaka gyo n'asinzira n'ekigambo ekyo layina ebbiri z'osooseemu n'amanya ekizibu kyo. Bwe bati abasawo bwe bakola. Kaakati ne maama Fiina akinyeddemu akyonoonye bwonoonye ate kati toyina gw'oyina kkakasa. Maama Fiina ebbanga ly'owangadde bya myaka 2. Singa twali tugamba nti oli mufere singa wavaawo dda kuba mwajja bangi. Waliwo Ssenga Byewuunyo, waliwo bano abajjubiri paaka, walingawo simanya basengaani baali bangi. Naye gwe abadde akyastandinze lwaki mba nkubuusabuusa singa wali mufere wali badde tokyastandinze. Kaakati oyagala kunkakasa ki? Oyagala kunkakasa ki? Olaba bwe weeyiwa amanda mu mbugo, olaba bwe weeswazisa wekka ekiweebula omugagga kusesemantula. Kati bwe wali awo n'ogamba nti bana abazaala bagenda gira abagagamba Maama Fiina mulaguzi kuba okimanyi nti bakyala bangi abali mu maka eyo ababuliddwa abaana, abasajja babapeeka abaana. Kati bwe banawulira nti SB4 amaze ne mukyala w'emyaka 4 ye afunye Balongo nabo bagenda kuddamu essuubi ti naffe tumaze emyaka bwe giti tetuzaala kaŋŋende wa Maama Fiina ampa oluzaalo lwa Balongo nkuwemye. Mukwano nze sikuyinaako buzibu setagana kwogerako naye nkuwemye. Nze saagala bintu byakubuzaabuza bantu. Nze saagala bintu byakubuzaabuza bantu Maama Fiina. Baseekawuma lwabajja nga bafere baavaako myaka 2. Kwe ki ekikuddusa? Lwaki odduka nga teri akugoba? Ofaaki oyagala kkakasaani Maama Fiina? Anti munnange omusajja agenda kungoba, omwana abuze, omwami ankyaye, aba ayitaayita ka YouTube agenda kulaba. SB4 nkuwadde obweza omwaka guno nga tegunnaggwako ogenda kufuna Balongo otabafuna nze obusawo nsiibula. Wayita weeks 2 n'alaba nga kituukiridde. Alo Maama Fiina munaye ng'osabira SB4 kyokka nange eno nnina obuzibu bwe bumu. Jangu bajjajja bakuwa obweza. Abasawo muli babbi, abasawo muli babbi, si mwenna naye muwonoonya obusawo. Nze omusawo w'eri ekyamakata bw'akola ebintu by'ekifere kiryokke naye gwe akulembera abasawo. Oyagala kwonoona busawo, oyagala kwonoona misambwa, oyagala kunyiiza lubaale, oyagala kunyiiza mizimu.
naye Maama Fiina wannimbye nnyo era weetonde ate nno bambi ne SB4 ng'ali wali mami bweza nnyo maama amiina maama kuba kimanyi nti omwavu sente emugonza nga Lukapa n'awulira ng'embwa enzungu kubanga jjukira bulungi bambi SB4 yonna gye yava nze nnamulaba oyo omwana ng'akyakwasa puroguramu ye Samusanga S2 puroguramu ze ng'azikwasa Samusanga S2 Maama Fiina abadde bambi mpagiruwaga mu bulamu bwe era ekyo nkimwebaliza Maama Fiina omwana oyo omusitudde naye ate omukutu gwe togukozesa nsobi kufiira credibility trust waffe nakulaba ku SB4 ng'ogaba abalongo oli agende nga tebikola sigana omuntu akuyambye oba olina omugondera naye takuliisanga ki kazambi nabo abantu bangi bayozayoza SB4 yogayoga bwe bugumiikiriza abasajja mugumiikirize bakyala bammwe oluusi tupeeka abakazi abaana naye ng'abaana abakyala si oluusi kyekizibu nga ffe tulina okwekeberamu nzaala biki ebikutta amagi gange ani yekiise mu nda yange kakati nga tonnateeka mukyala ku puresha mutagaleeko babiri mulabe ekibasibye ate beera mugumiikiriza eri omukyala atannakuzalira SB4 amaze ne mukyala we emyaka egi nga tavangamu yadde ekibumba nga tagenda nga koyadde ku lufulo okugula ekibumba akiteeke mu bbaafu ti munnanga olubuto luvuddemu mwami wange omulonyi olubuto no ne SB4 yamugumiikiriza teyaterebuka SB4 yagaana okuterebuka n'agumiikiriza mukyala we kubanga beegamba nti mu bulungi ne mu bubi kyokka ateraba mu bugumiikiriza afunyeemu balongo kakati goli wali atali mugumiikiriza weewunya SB4 azadde abalongo singa ntereka ssente zange mu bbanka okumala emyaka egi nga sijjayo lwentuuka okujjayo nzijjayo kangi ne SB4 abadde ali mu kutereka mawoota ge mukyala gavuddemu aba olina kyomugamba yogayoga Ssaalongo bweza bwa mukasa nze ngenze naye Maama Fiina lekeraawo okukola ebintu ebyo naawe